omuntu bwafa aliibwa era abasezimbu bamulya kyajja kitya okubanga omukulu ono teyaliibwa Paulo teyaliibwa muteekamu lingi lyali lyaki kuba batugambye nti bamusanzeemu ebicupa ebintu ebyo nabiwulidde nende yabiŋŋamba kati awo kivunaanibwa ku baamuzinga omuddako gwakumeka ndako mulundi gwa kusatu maama y'omu ne taata y'omu nze muto waabwe nze yawo gurunedi n'avaayo naye n'awanika gurunedi omumanyi tomumanyi abo gundi nebaleeta abasinga obungi muli abawala abalungi muli abavubuka abayimiridde abanyirira kati nga wolaba oli ate basomi abawala mwacekinze abawala ndowooza be basinze obungi kuba na 26 abawala bangi muba mugudde mu bintu era bagambye fe gutuleeta nga twagala kuleeta abasajja ne tutulaba gye tubakola ki olabonawudde ensonga yaabwe ng'ennumye twagala kuleeta abasajja ne tetulaba gye tubaleeta nende mu bigambo byagamba nga mumujjayo enjoki zazze era ne zibasumbasumbuwa mukaawo oba gwe wasindika enjoki ate nga lwaki nzisindika Teron Genius Official nsinzidde wano ku Supremacy we nakwataganye ne muzeeyi wange amanyikiddwa nga muzeeyi Mugerwa ono muganda w'omugenzi Paulo Kafeero eyaziikibwa kati emyaka oba yatufaako emyaka giweze emyaka 2 nga muzeeyi oba omukulu omuyimbi legend Prince Job Paulo Kafeero ng'atuvudde mu bulamu bw'ensi eno. Mu Buganda bagamba nti tokkirizibwa kulaba ku muntu gwe waziikako. Is it true? Kituufu. Okay. Tukwaniriza obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi Mr. Loni. Mukulike eyo mu kuziikula muzeeyi waffe. Twavaayo ensonga ezo zaakolebwa bulungi olw'ensonga nti kyekyalina okukolebwa kusobola okutereezaani Paulo oba famire ya Paulo Kafeero. Bwe mbaseerabidde bagamba mu Buganda tokkirizibwa kulaba ku muntu gwe waziika owuwo kituufu walaba ku muzeeyi. Otyo webale nnyo era bamu bakyewuunya. Mu Buganda obanga waziika tokkirizibwa kulaba ku ki ku muntu oyo gwe waziika mu Buganda bw'omulaba waddole kyo kyatondebwa bwakityo mu Buganda nti tekirina kubaawo naye saagendayo naye nali connected nani nali connected ne nende nga tuwuliziganya kuba kyeyali akola kyali kituufu ate nga nkyagala era yankubira baba tusala tugende banze ensula eno nasana yali ave bulenga nangamba sala tugende kozesebwa byonna bigenze ba dokita bagenze buli kimu ne mugamba kanjije butamala mu mind sigenda kola ki sigenda kubaayo ati yatuuka nanga baba otuuseewa ne mugamba njija ne waita ndowooza dakikangana baba nga sikulaba konze nkola ki njija kati yatuuka eseera nangamba baba omuntu tumugjeyo ate azeeyo otuuseewa konze njija kakati ejira nimukakase kifu nimugamba tufunende sisobodde naye namukumira nnyo mu gaapu awo nga simuwa gaapu nga tuli ku simu obutamumala mu mind sigenda kola ki oba bwe wasindika enjoki kuba nende mu bigambo byagamba nga mumujjayo enjoki zazze era ne zibasumbasumbuwa mukaawo oba gwe wasindika enjoki ate nga lwaki nzisindika olw'ensonga n'okgendayo mu Buganda tikikkirizibwa tekikwa naye nga kyeyali akola nali nkola ki nkyagalira twayokeranga naye nga sagala mumalamu maanyi ndisigenda kola ki tesigenda kujja naye nga twali nga twogera namwebaza nemugamba weebale nnyo weebalire ddala muzeeyi Mugerwa kituufu enjoki zaabaawo ezo nende yazikunyumizaako oba mu interview yabadde atulimba yanyumiza owekanga kiyinza okuba nga kyaliwo kubanga ye yali ku ground yali ku ground kati awo simanyi naye nga sisobola kiwaako bujulizi nti tezaaliyo oba zaaliwo kubanga yali ku ki yali ku ground. Eddagala nga mwamuteekamu lingi lyali lyaki kuba batugambye nti bamusanzeemu ebicupa nga ddagala liraga nti liina kye lyali litegeeza. Ebintu ebyo nabiwulidde nende yabiŋŋambye nti amacupa gasangambiddwamu ag'eddagala naye nabyo sikiwaako bujulizi kuba saakoze eki saabaddeyo n'ebirabika byabaddewo naye kati awo kivunaanibwa ku baamuzinga abaamuzinga obudde obwo nga bakola ki nga bamuzinga kubanze nali era muvubuka muto era nga mutya nze Paulo yafuna koma mu ddwaliro kuba ffe twamujjanjaba n'ebisirikirwa process y'omuzinga baana abaamuzinga
wabeerawo abamuzinga abafamire abamuzinga abantu abakulu abamuzinga kati nze ng'ate nze omuvubuka mbasobola ebiseera bisinga bafamire kati nze mu kumuzinga kuno saamanya nze nakomanga kulengera bange bakola ki bantu bali wali bazinga muntu kubanga nze Paulo Kasita yafa n'entandika omutya twogera amazima nze ntya abafu obula bulungi weyafa nakoma mu bulamu bwe kubeera ffe twamujjanjaba naye besirikirwa mu ddwaliro nga bali abakyala bala bwe bajja bwe bamulabako bwe baleeta obuyambi bwe bati bambi bafangayo naye nga ku ground yali wali ku ddwaliro Ensambya yali omukyala bisirikirwa nange kati nganze mbiriwo mu mbeera y'okuba nti kuntuma genda wano genda ekajansi leeta engoye bwe bityo. Nze Mugerwa omuntu bwafa waneno mu lunaku nga tukungubaga bwaba musajja mwaba ababeerawo awo nga babugiriza kale nga keesi ye babeera omukyala tasaabulawo mukyala we ani eyali awo ku keesi mu momenti y'okumuzinga y'okukola ki mukyala we ani eyali awo era omukyala eyali awo yali mukyala bisirikiro waliwo mpozi n'omukyalo omulala yabeeranga mu kyalo baali nga bamuyita Madina Madina kubanga era bamuzingira mu kyalo bulungi ogenda omutwala mu nnyumba ye ey'olubeerera waliwo omukyala baali nga muyita Madina naye teyamuzaalamu bambi bamuyitanga Madina Nassanga nga yabeerayo yalima yalimako mu nnimiro bw'atyo kati ng'ono omukyala bisirikirwa abeeraawo najja nankumbi oyali yamuteeka n'abalala abaali bakyala banne omuwa mu bitundu ebyenjawulo naye wano mu kuzinga mu kubeerawo abakyala abaaliwo abakyala we baaliwo bangi naye ndowooza abaali waliwo nnyini ku kinyusi bisirikwa era ndowooza amawule gakulaga yasinga nnyo okubeera closed ti mukyalo bonna bajja ne baziika baaliwo awo wonna naye kati wano mu kuzinga awo mukyala ali closed ndowooza ali nnyo bisirikirwa oyo n'abalala babaali bangi. Kiki ekyasinze okwewuunyisa? Ekyasinze okuneewuunyisa mu process eno butuufu kirungi kyakoleddwa naye nali simanyi ate nze nali simanyi nti omuntu bamuziikula emisana kuba bulijjo mpulira nti omuntu bamuziikula kiro naye ndowooza kyakolebwa Dr. Byaruhanga okulaga ensi omanyi kati ebintu bya Paulo binene era bannamawulire tubeebaza mwebale nnyo mukozi omulimu loni kubeera bannamawulire mwe mukoze kino okuba nti gavumenti etuwadde ssente okusingira ddala BBS Terefine mukozi omulimu gw'amaanyi okuba mutereeza famire ya Kafeero BBS etereeza famire ya Kafeero wadde ng'ekyakoleddwa kinene kiwanvu ne kale famire yakoze eki yateredde kubanga tuvudde walaloni n'ebintu bino bye mutamanyi tutudde mu meeting tuyise ab'emituba tuyise abekulu b'ebika tukoze kumpi buli luvannyuma lwa mwezi tutuula meeting kutereeza ki temwakkirizanga Muzeeyi Mugerwa nti tutuddewo mwatuse ekiseera ne mukkiriza kyekyali kibaleetera okuwaganyala nga temwagala kukkiriza kuziikula muzeeyi otyo webali nnyo webalire ddala nange mu butuufu mbadde sikyagala sekisa twogera amazima mbadde sikola ki sikyagala olw'ensisi ngamba naye kati omusajja anaavaayo atya ne bakola ki ne bamuteeke waggulu bamuteeke bamugyeyo wansi ate bamulaga ensi era natuuka ne ngamba amagumba ago nga kale obufaananyi obeera okuba buki obufaananyi nogala amagumba kati yoba kati ali atya biki kubanga era kati nabuuziza bali ababaddeyo emulago abakola ku bafu ne mbabuuza mwamusanga mutya gamba twamusanga bulungi mu suuti ye n'omudaali gwe naye nga mu suuti ebisigundi yafa essaati naye ng'empale ne kooti ki kwebiri n'omudaali kwe nga n'omudaali gwe gwaliko nze nanga byonna twabimuzizaako ebintu bye ne twongerako ne bye twakoze eki ne bye twaleese naye Dr. Byaruhanga yakola ekintu ekyo olw'okuba nti Paulo amawulire gamutunze nnyo okulaga ensi ekituufu nti ekintu ekyo kikoleddwa tekikoleddwa kiro kuba biyinza okubaamu empaka ate si bye baleese ate bakoze biti ate biki naye bakiraga ensi emisana ne bamugjayo ate ne bamuzzaayo. Muzeeyi Mugerwa ffe mu byemu bye tuwulira omuntu bwafa aliibwa era abasezi mbu bamulya kyajja kitya okuba ng'omukulu ono teyaliibwa? Paulo teyaliibwa kyali kitya Paulo yaziikibwa wasigalawo security bagamba mbu balya naye Paulo we yafa mbu balya abantu balya kubanga bawulira eyo mu kkooki biki ne Paulo we bamukuumako kati we yabaye nti balina kubanga ebintu byali bingi ebiziyizibwa Paulo bwe yaziikibwa mu ngeri y'obuvunaanyizibwa
kwaliko omudaali guno gwe yawangula Golden Boy of Africa mu 1990 bagumuteekako daali gwe kirabo kyekyo yabe bateekesiddwayo gita eno gye bakuba gita yonga eri mu kakadde n'ekintu nga kesi nyini yalimu ya bbeeyi ali mu suuti yalina ekigisa oba yali ya golodi ng'eri ku mukono byonna yali ayagala ebintu bye babimuziike nabyo kati ng'omuntu asobola omujjayo mangu ago ne wala batamulidde n'amwambula bangi babambudde tubawulidde kati yamala weekisezi akuuma asobole ebintu bye avundire mu bintu byebyo nga tokyanawo omutandika tokyasobola mulya n'ebintu tokyasobola bijjawo tuwulira nti bamuyiwamu amafuta mbu omuntu omufu bw'aba afudde bamuyiwamu amafuta taliibwa kituufu mwamuyiwamu amafuta tebagayiwamu tetwayiwamu mafuta kujjako eddagala lyeyakuba okukuuma omulambo gwe gube nga guli kiki seefu lino lye bakubibwa emulago olw'okuba mu ngeri y'obuvunaanyizibwa ne bamukubamu eddagala naye nga tebamuyiwamu mafuta. bingi bibuusabuusibwa oli mukwano gwa Swaz era Swaz abaddeko naawe mu lugendo luno bingi bitandise okwogerwa kati nga nange nange ninkola ogwange kigambibwa nti Swaz si mutabani wa Muzeeyi Kafeero kankati loni weebale nnyo ensonga eyo neyanzeege Swaz ndi mukwano gwe ate ndi taata we njogedde ebintu ebi ndi mukwano gwe ndi taata we ndi mukwano gwe eriyo omuntu nga mugwa Luganda naye ndi mukwano gwe ate ndi taata we naye ate nze loni weebale nnyo era ofunye omuntu omutuufu nze nkuze ne Paulo kuba yali ampeerera ku ssente ze nze Paulo nze maama wange yafa ndi katobwa nti yafa tuli baavu funa bulungi kati Paulo yatandika okufuna obusente n'atandika okunteekamu obusente bwe weyafunira ddala nengenda ne mu masomero agaki ag'ebbeeyi era nensomera ddala mu ngeri y'obuvunaanyizibwa naye nga n'abaana ba Swaz abo tannabazaala nze yali wakato era Swaz bamuzaalidde awaka awo nga ndaba kati kye simanyi oba waliwo ensobi yakolebwa nnyina oba kinaye nze yazaalibwa awaka nga nkola ki kuba mu baana beeninako obujulizi abazaaliddwa nga ndaba nga ndi kaana kato Swaz ye Thomas Kafeero, Simon Peter oyo abadde South Africa alina budwedi kati yakomyewo nina waliwo Elizabeth Nagawa waliwo Benikito Kafeero oyo bamuyita Dube abo ninako nnyo obujulizi nabo nnyo kuba bazaaliddwa amakola ki nga mbalaba awo then wagenze ndowooza ayongerako bano abalala bazadde oluki bazadde oluvannyuma naye kyaswa sirina kukiwa bujulizi naye nga loni tetugenda kwemenya olunaku ebulayo weekisezi tetugenda kwemenya ekintu ebulayo weekisezi tumanye omutuufu bw'anajja nga si taata nga si mutabani wa mugenzi temusibye mulenzi oyo mpulira mbu yatunda ebintu bingi ebintu bingi kale ebintu bitundiddwa kituufu naye ffe katulinde kinaagenda mu maaso kituufu ebintu bikoze eki waliwo n'omulala yakagula ekibanja eyo mutuufu loni nange kyannuma era ebimu ndowooza ebireese akabasa muntu yawe opposite n'awaka eyo mu kyalo ndowooza ekibanja kyayiika 7 kiriko n'amazzi wansi n'omusenyi nabakitunda ne mugamba nemba nenyamu ng'abaana bange lwaki mukitunze nga tebampa ansa loni kati nembuza omusajja yakigula lwaki mugula ebintu bino gamba ate baffe baana bwe bakola ki ye batuguza nengende wero seed seninde loni kantangaza awantu wano bulungi nengamba seninde lwaki musayininga ku bintu bino twabagaana seninde yangamba ebintu bya Kafeero bitundibwa mbalooya fena ffe tutumanya tulabira bulabizawo nga kiri kikoze eki nga ekintu kigenze kati alindi awo mbwettaka estate sawe yebase ziri kaza 27 zitemeddwamu biki simenda zitemeddwamu naye yalina ekyapa yali bisirikirwa bisirwa mubuuza waki ekyapa ekyo wakiteekamu wakijjayo wakijjaku kubanze nali awo kyalina kubanga kirina kuba seefu nga ayinza okikuuma kubanga kyalimu abantu babiri abakitunulidde abakina wali omukwano gwe mandeevu ne bisirikirwa era nga mmanyi nti ekyapa kiri seefu wange ebintu bizibu nange era nsobola okukikwata nenkyewulirako ssente nange nkitya nfuna bulungi ekyapa ky'omusajja nkitya namugamba lwaki wejjako ekyapa bisirikirwa noni kantangaza awantu wano lwaki ekyapa wakiwaayo gamba nze abaana bakinsaba abaana bagala ekyapa kyabwe bebaneta ne balooya biki nagamba kati olaba emivuyo kati egitandise okujja era bwentyo kati tewayise na bbanga loni ndowooza bino byolaba omuddako gwakumeka ndako mulundi gwa 3 maama y'omu ne taata y'omu nze muto waabwe nze mbaggala Natongo oyo senga yadda ku Paulo nze nenzira ku Natongo tuli abaana aba mu 3 nadde ndyawo grenade n'avaayo naye n'awanika grenade omumanyi
Tomumanyi? Gurunedi simumanyi. Gurunedi omuyimbi w'eggwanga tomumanyi? Gurunedi official. Mutegedde. Afazali nkuloga. Oyo musajja ayimba bulungi nnyo. Abayimbi aludde nga muyimbi mulungi. Naye nno yagambye naye mutabani wakafiri era naye ajja. Loni tebikyatumenya. Ffe kati essanyu litutta. W'ogamba nti kuba waliwo eyavudde Sembabule ajja. Waliwo musimanyi mulala yankubidde essimu jjo Dokita naye Mamuli Katumba yali yamuŋŋambako Dokita wa bisolo yaŋŋambye ajja nanga nze sirina kyentya njijja mulabalotale wandegeya wekinkuba nze siiba nenya nze nenya maama wange nfuna bulungi kati waliwo abavudde Sembabule kubanga Dokita yawaayo chance tukiwe emyezi ng'ebiri waliwo yavudde kati ne bagamba tukiweeyo tetusooka kuggalawo fayiro tuwadde twafunye 26 tetusooka kuggalawo ki fayiro nakiwaayo emyezi ng'ebiri nga n'abalabe bakola ki we bajja naye nga tugenda sooka twanjule bano be twakoze eki ne beesudde tubanjule. Njagala osinze mu kamera za telefayina okoowole Gurunedi omunnyonnyole n'ebbanga eririyo okuggala fayiro. Gurunedi taata nkwaniriza omanyi twaniriza naye oba ovudde Kenya waliwo yatugambye ali e Dubai ajja ona bajja naye ffe tetulina buzibu naye nga time era ejja tuuka tuggalewo naye kati tubawaddeyo obudde ndowooza emyezi 2 tube nga mukola ki nga mujja. Ekirala kyensinga okwebaza Mr. Loni Gurunedi omuwaddeyo bbanga ki? Kasi uyenga waali wano tali wano ali bweru alina olinnya asooka ajje omuntu ebambi tomunenya n'emyezi 3 ogimuwa kubanga okweteekateeka biki bino sala biki bitikiti nga wobimanyi nalabye emimwa bannaye Gurunedi tewali buzibu ffe tekitulya ate ffe ne banange Loni Katonda n'atuyamba njosi nenjukira akantu kano abaana abo gundi nebaleeta abasinga obungi muli abawala abalungi muli abavubuka abayimiridde abanyirira kati nga wolaba oli ate basomi abawala mwacekinze abawala ndowooza be basinze obungi sure kuba na 26 abawala bangi muba mugudde mu bintu era bagambye ffe gutuleeta nga twagala kuleeta abasajja ne tutulaba gye tubakola ki olabona udde ensonga yaabwe ng'ennumye twagala kuleeta abasajja ne tetulaba gye tubaleeta kati nze mutwalewa era bamaama balina obuzibu Loni omwana wakukyayira jjukira ebintu birimu amawulire omwana wakola ki wakukyayira naye nga muli abawala abalungi muli abawala abasomye era nagaye bannange n'omwana omumanyi ekika ki nakyo kikulu Loni okubeerawo ng'oli gundi puzzled nakyo kimenya nga tolina kyomanyi kaakati kiba kimenya naye kansooka okwebaza ntandikira ku bannamawulire BBS Loni mukoze omulimu mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abawa omukisa bannamwe bonna ab'ebika ab'enjawulo Mukama abakoze omulimu kabawa omukisa nebaza gavumenti Loni gavumenti Dr. Lawanga yagambye omulimu gwammwe okuggwa gugenda kuggwera miliyoni ebi abasajja gavumenti ya Museveni etaddemu ssente tugyebaza nnyo gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni netwebaza nnyo omukulu Balamu yali mukwano nnyo gwa Kafeero okusookera ddala genda mu luyimba lwa Dipo Nazigala omusajja yali atudde katebe awo ng'asekereza yali Balamu teyakomyeko yagambye kibi nnyo okwagala omuntu olw'okuba nga mukyali ku nsi ne waaba yafa nga mukwano gwo okyaliwo nangamba ensonga za Kafeero zibadde zinnuma naye nga sirina busobozi buzikwasaganya ne we natudde mu ntebe nengamba akasente wano weekali kankwasaganya ensonga zikole ki kati omuntu ono aba najjukira bwato kintu kikulu era n'abamukuba abamwogerera ebyo nti bibulamu abamwogera zenda babogera bali mu nsobi kuba omusajja yakoze ekintu kirungi waawo kisasamaza n'ekyo ekyabadde olina okukolebwa okutereeza ki ngerawo ngambye nti muli abaana abayimiridde abaana abanyirira abaana abafaanana ogabanesenga abaana bano bajja mu kika kyaffe nakijja kuba kirungi nebazza nnyo Balamu taata weebale nnyo weebalire ddala ku mulimu gw'okoze nti wafunye akasente ng'otudde mu kifo ekirimu akasente ng'osobola otukolera ekintu ekyo wakikoze ani yandikikoze Loni tuli baavu twandijeewa ssente n'ekikowe kyandyekuŋŋaaniza yetuwadde ezasooka ezakoze ku byonna ebyo zabadde mu miliyoni 3 n'ekintu kakati wano okugira laboratory kuba bakoseza laboratory za mirundi 2 Naggulu newa
ne Wandegeya nga teri kwekwasa abakugu ba mirundi egi ebiri bino ebintu bikyali bizu kubanga owulira balinamu n'akagamba nti nawe babiva maliriza ate babisooka bigendeko India bigendeko India ate biryoke bikomewo nga bamaliriza soke bigendeko India ate era bikomewo kwegamba bekakasiza eddala ekintu kye bagenda ofulumya mu bantu nga kyekyo tebagala kuddala nsobi yonna nawuliddemu abantu abagamba bateeka watafunire tewabawulidde ate newaaba akikoze kima kikoze ate tuba twategeera ekituufu balamu newagamba nti akoze kivu ate kiki kimugaana olw'ensonga tuba twategeera ekituufu taze nti azze kubba taze nti wabala zitereza famire kyakoze kyekituufu byoboogera simanyi kino bwe balamu kyakoze kintu kiri ekituufu kubanga tubadde tujja kufa basigale nga batemagana basigale nga bakola ki sigale nga beetunda basigale nga bakola buli kye baagala naye kati buli kimu kiteredde Ronnie. Thank you so much.